Thank you. Yes, thank you my fans, thank you God, thank you the media, thank you everybody, producers. ADD tuchikoze nalonda ne malagwa jikbeno Herbert Skills, Kama Ivan, what else? God, everybody, yes. Kakati briefly Uncle P atwagado tubuli ku mbeera ya muganda waffe Joseph Mayanja legendary ali mu mbeera nkisawa zino kubanga tweralikidde ensi yonna nyiikavu tetumanyi kigenda maaso. Joseph ali mu mbeera mbi ddala si nnungi, mulwadde nnyo era yeetaaga essaala, yeetaaga medical attention ey'amaanyi. Yes, tumwongere omusabira musajja mugumu ajja kuba bulungi. Abantu badde beeralikidde nnyo nga tebamanyi kikyamukubye wansi, tubadde tubasuubira bali ggulu kulwanira industry from nowhere twawulidde ali wansi ali ku ndiri. How did it come? Olina kyomanyiko gwe ng'owokulisege? Yes, yafunye complications mu lubuto, complications mu digestive system ye, era ali mu bulumi bw'amaanyi ne pressure ye byonna byabadde mu bbanga nnyo, era ali under medical attention naye nga tumusabire. Ali mu ddwaliro kyakaseera kano Uncle P? Sobola ddi kubuulira kubanga Chameleone musajja ali popular, era ekyamujje nekimulemesa ne mu ddwaliro gye yabadde kubanga abamwagala bangi. Ddwaliro yasuulayo biro nga 2, ddwaliro ne litandika okujjula abamwagala nga baweze ku ddwaliro. So for his privacy n'okuba nti asobola okuwona bamugjeewo naye nga ali mu kujjanjabibwa mpola mpola.